Uncle David ko mbadde nakagundi kenjagala kuulireko ketugendako katono nnyo nfune ku comment yo tumanye ki ekigenda maaso mu ggwanga era ani mutuufu kulira interview eno wazibudde liri paza amaaso owagira abaana batagenda okwata trend yeyo liri pazo muyimbi wa gospel amulyanga agambye overnight kaligo osuubira yatugamba ko wamuwadde enko lyatamuzzaako aleze yamuwadde enko bizinesi y'amagulu efuna kiralu ayinamu n'amazanyo ga bulangeti n'enyimba ezo woba tezikuswaza kale tezingemmana kuswaza omanyo sigwe gusoose okwogera ekigambo bwe kiti mulabite sigwe gusoose mu interview enkadde era alina bwe yavuma mu interview si ku TV waliwo bannamawulire nga bamubuuza era n'abavuma ebigambo bwe bityo sigwe gusoose naye nga tubivumirira abayimbi yessaawa omanyi si bayimbi bokka bokka naffe be bajjako interviews nti ebigambo by'oyogedde omuntu ne woba omugambye nti kasalemu ate mu maaso eyo oyinza omumunyiza era n'akaliriizinga kitegeeza olina okwekuuma Uganda we yatuuka buli muntu munnamawulire buli alina essimu munnamawulire n'oba si munnamawulire yakyogedde oli ajja kukateeka ku TikTok abantu bakutunuuzaamu kamera balinga 20 oba 10 tomanyi baani abali live baani abatali live nibwe n'okubawo ekigambo bwe kityo oluvannyuma n'ogamba abantu balina kasalemu lwaki tewakasazeemu kubanga nyina wembadde awo mu kati bannamawulire babeera nga bali mu kunyumya nnamawulire nti kati ate bakuba amasimu bagamba mubisalemu nwebuuza mubisalemu ani yabyogera okomyewo otegere bulungi ogamba abantu babisalemu ani abyogera tulina okwekuuma ffe nnyini abakola zi interview abayimbi okumanya ebigambo by'oyogera nti buli kamera zibeera buli wamu kamera zibeera buli omu alina essimu alinga munnamawulire kati gw'ojja kwogera ekigambo bwe kityo ate onenye yakitaddeyo naye nga oswala bulandi ye ebeefa n'ekirala twejjemu okwogerayogera ebigambo eno nga tuli mbannaffe buli walaba omuntu bwe yeekanga ebigambo bwe bityo kitegeeza ekigambo ekyo akikozesa nnyo kiri nnyo ku bwongo bwe ensonga lwaki akisuddewo awo kati olaba akyogedde ate waataba mu kamera kiyitirira so bannamawulire bangi buli wamu tumanye nti nno abantu bannamawulire bali awo balinga 6 waliwo ayinza okuba nga ali live tulina okwegendereza mu bye tugenda okwogera ki ekigenda okuvaamu ojja kulowooza nti no ojja bagamba nti mu kisalemu nga luwali abadde live abaana ekyaleetera ekimu ku byaleetera isimu obuzibu abaana abo ababeera ku live zize babeerako nga balikodinga Kichuli yakola vidiyo enkambwe ennyo ng'oli minisita afudde nga kuliko abaana abalikodinga yamala okuva ku vidiyo eyo ne bamukubira essimu ne bamugamba oyogedde bubi n'agijjayo n'alowooza nti no kiwedde agenda okulaba agiraba ku TikTok na ku Facebook ng'etambula okufa obufi ndi mukakafu nti yemu ku vidiyo ezaamuleetera obuzibu kati tulina okwekuuma nga twogera gweoba owulira ng'oli okke nabyo byogere nga bw'oyagala obadde okyagamba eggwanga oli ali mu jamu akutte kyokka maaso eri wali awa traffic aba batereza jamu ono yugi ng'ayitamu nga enayita ku puvement agenda ayonoona ekkubo ono akutte essimu ali mu kuvuma aga Museveni kale akitavuma Museveni vaako enguzi esusse ku bonna ani mukyamu lwaki banenya amaana ba movement bakyasinza okuvuma ng'ate ebikolo birusinga kukolebwa abantu ba gavumenti abali mu gavumenti niyo olwokuba nti bo tebaagala kugambwako kyova baga nti abaana ba Nuupu babi bavuma naye nga balina be baakoppa World Generation yonna eriwo erina amasimu erina beekoppako ebivumo wano wa Nuupu okera kumakya n'agamba ekigambo kati nga olaba Aggrove kyeyayogedde singa adde Rubongo yasinga ali mundu bawayiswa mufumbira singa bamugalidde dda singa simanyi bakina Umaru Kisekka batayandika mukwatira South Africa
singa abadde wa Nuupu bano bafutu soja ba Nuupu ono kojja wange Luutu alla amateeka singa gavuddeyo dda n'olwokuba nti amateeka gaano galinga kiyumba kya Nabbubi gakwata ekiyenje enswera n'eyitawo weegateegateekeddwa okutambula kaakati sisitimu yo nga yo yafa era gwe buli ekikolebwa kyonna abaana ba Nuupu mulekeraawo okuvuma buli ekikolebwa kyonna abaana ba Nuupu mulekeraawo okuvuma naye wetutunulira abali mu sisitimu abakozesa amasimu netuteekaano abaana ba Nuupu netuteekaano n'aboludda oluli mu gavumenti baluwa abakyasinza okuyisa obubi bannaabwe kubanga wano woolaba mu kulonda bagamba nti yakubye amasasi awo bagamba yojje n'ogundi eyatomedde omuntu egindi nti awo yojje n'ogundi Bobi Wine bamusanga n'emmundu Arua gwali gwa Naggomola era n'akuwa bubi nnyo emmundu yazijjawa naye nga waliwo n'abantu n'atambula jo waliwo aba city council batambulira ku poliisi ababeera ne poliisi ko poliisi yakuba amasasi awo bakwata omuntu wapwapwa imagine nga gwe bakwata Mutembeeyi si mubbi ne bakuba amasasi aga omusajja n'avaayo mu barracks awo w'amagye n'abuuza ki ekibadde namugamba city council nga Omutembeeyi gwe bali mu kukwata atunda anoonya osanga city council yennyini nnyini ng'eri mu kukwata Omutembeeyi atunda ebintu bye nga tuyinza okugamba nti mubbi naye ng'ababbi basiiba babba nalabye poliisi amagye gawandiisa oba ekiwandiiko nga geegaana mbusibanya abantu ab'amagye ababeera bakubba abantu mwami Kulayigye mayinsa nnyo okuyingira mu security kuba sibitegeera bulungi waliwo byenda omukulu Kulayigye si ye mwogezi w'amagye toddamu kulimba ggwanga ti amagye abakuba abantu temubamanyi towuddiisa bantu abamagye abakuba abantu mubamanyi bulungi anti abakyasinza okuba n'empisa magye nze waliwo w'amagye eyankuba mu bbaala ne mulamba nengenda mu barracks ne muwawaabira bamunoonya amagye ge gakyasinza okuba n'empisa wano nze okusanga ow'amagye ekiro mba mirembe naye okusanga wa poliisi misinde so kati alimba bantu bana mwami Kulayigye anti abamagye amagye tegalinga wolaba nti nga wolaba poliisi poliisi ekuba Omunnayuganda paka kuwulira bubi naye amagye okuba omuntu kiba kizibu nnyo era eba order ennaku zino nga gakuba nnyo ngwekalaka kyegali nti mwami Kulayigye akimanyi alimba alimba amagye tegamala gafuluma so nga tuwumbawumba ebigambo bye ebisembayo n'ekyandikoleddwa ekyandikoleddwawo ku nkozesa y'ennimi ebigambo byetufulumamu anti nakugambye nti ekyandikoleddwa essaawa yaleero wano mu Uganda amateeka gakolemu galeke kubanga kiyumba kya Nabbubi kubanga ffenna tuli bansi tulekeddwa okweyagalira mu nsi yaffe tuteekeddwa okuba nga tufuna services ezimu nga teziriiko gaana na bwana ng'etteeka ng'erinkwata nze awagira enkyukakyuka werikwata n'oli owa movement ali mu mirembe ng'erikwata ne Martin wa Pero U bya Pero U yani Piero U byebyo ndowooza nga ne Martin naye erimukwata nga nze erinkwata kubanga nange ndi munnansi ng'emba ngenze ku poliisi okuwaaba nange nfuna services ezimu neffe tuwaabidde abantu ku poliisi nga batukoze ebikolobero nga ku poliisi gy'ogenze osanga akujjako statement mu nsimu alinamu luyimba lwe kati onaayambibwa otya kati kyegambye nti amateeka gakole wonna owekitiibwa Bobi Wine nga waleeta obujulizi wafuna obujulizi bwa mpuuga n'omujja ku bwa loopu noonya n'obwa ssennyonyi
nawo bukolebwe mu mateeka. President Museveni wetubeera nga mu Nansi Bobi Wine agenda kuba campaign anjagala amagye poliisi bamuleka agende ng'abalabe batambula nga Piero yiweekola ntiekera negenda egindi tusinkane mu kabokisi okitegedde bulungi. Tewali muntu akyasinze kuliyetinga babbi nga gavumenti ati nkigamba mbuuze bakuliyetinga etya. Essaawa yali osanze omwana alina kapito wa mitwalo egi atunda butambaala omututte luzira emyezi egi akomyewo azzeemu afunye omuliro omukutte omuzzizaayo waakomawo agamba takyalina kapito agenda kuddako ki. Tugende wali ku ssaawa ya Queen bakwata boda buli lunaku ezimu zaafiirayo bannannyini boda ezo bakola mirimu kikati babbi. Gavumenti eteekawo amateeka amatuufu. Boda toyingira tosala ku ssaawa ya Queen. Tugende gwe bakutte nga asaze ssaawa ya Queen baakigaana naye kati abatrafiki abapoliisi b'oku ssaawa ya Queen awo bagufuula mugabo ne mukazi luli omusajja yagikwatanga kwendi neva ne mugabo ne musajja gwe pikipiki eri mu kudduka bakoze oluguudo ogimidwa oyagala emitwalo ebiri gomanye obulamu bwange singa ng'ono kyekigenda okuddako naŋŋamba toyogera teeka wali kati ku uniform tekuliko linnya era nawulira nengenda ku poliisi awo nensangawo osi nemugamba afande omusajja ono ndaba ayina emmundu wanandaga ayambadde ekyambalo kya poliisi nesiraako mannya ge naye speed kwakwadde pikipiki eiza ati basobola okumutomera oba kukozinga accident. Poliisi ya osi yayina akayinjalo kamusiba babira osi abo yambuuza okolanga ne mugamba ndi mu Nansi sina sekita ina gyenkolamu wabula njogera ku bulamu bwange yali agala kunnyingiza munda kati amateeka tegakola era nembeera waawo dakika zaalinganga 5 ku ssaawa ya Queen ya mu kapoliisi kaawo nembeera dakika zaalinganga 5 ku 10 ne wajja wa poliisi omulala bajjanga basatu kusikasika ekifaananyi kati ngenza okulaba badda batandise okutuuza meeting badda bayita osamu kumunyoneza bamugamba nti ogwokutte bano batikitooko oba osinambuza kozi kadogo bati nemugamba wangambye ntuule wano nangamba agera nemugamba wangambye ntuule wano nemubuuza naye afande nzikirizibwa okukozesa ku ssimu yange wano nanga toyina mutawaana nenjikwata ningenda ku tiktok nga nali sina kufunako yadde omuntu n'omu nabagamba ndwano ku poliisi bankutte nansikako essimu nanga nfuluma otambula ogende kati kitegeeza waliyo abatalina ssimu ate kusobola kuwaaba ku poliisi nga nze kyali ngenda kukola kufuna buyambi bo bakomekerezaawa ffenna tubeere mu nsi kituufu wakyaliwo ebigaanyi gavumenti byekyalemeddwa okukola naye ate tetufuna kunyigirizibwa nnyo kutuuka kuwekyawa ate n'ekirala n'abaana ne bana era abalala baganda bange abalina essimu bazikozese bulungi tolina asobola ki okwata essimu tovuga omukulembeze w'eggwanga gwe obusungu obujjawa osobola okuba nga olina olaba ono gundi ono ali ku Joel Ssennyonyi Dini Lubowa sava munanga alina pointi yentuufu naye obuzibu akitaddemu obukambo bungi afuma ayogera nnyo kugamba alina tujja kutuka okulowooza nti alina obutakkaanya ne Joel era tukera okulowooza nti byayogera si bituufu so nga weewaawo alabika alina pointi ye nga ntuufu engeri gyagireetamu kaleero nyina kendabye leero ng'abakidde oba Bobi Wine nga mugasonye mu kuba yajja etya byeye kagamba ngolaba ngolaga nti ate avudde ku mulamwa soko guseeko kino muganda yange andi yagamba kuba nopo kugiteeka ku ttaka kitegeeza talina kigendererwa kigenderwa kikuba nupu abanga we yagamba talina point kuba nupu erimu abantu bangi nze ndi mu nupu agenda kunkuba nzijeko ki agenda kuba nyina kaki basewo ne banjawo tujja tandikira awo mulundi oguddako kyenyizo gamba abantu ffenna tukozese bulungi emitimbagano gyaffe twewala ebigambo ebyesitaza kubanga anke ekigambo ekibeera kibi
ani agenda okikuwulira mwana wo gwe munyini ogambe kibi toyina nze nvumirira nnyo omuntu avuma omukulembeze w'eggwanga sikkaanya naye nvumirira nnyo omuntu agamba akwata essimu n'okolokota Bobi Wine nze nyina muganda wange oli mawa weefudisi naye munnange tunyumye kubanga buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi toyina nsonga lwaki ovuma Bobi Wine kubanga waliwo abamutunuulidde bangi era abamuyinamu ebiro abamuyinamu essuubi kati bawulira byokulaba nga okkakkanya omuntu waabwe toyina nsonga lwaki okwata essimu okulokota omukulembeze w'eggwanga akalakasa eggwanga emyaka 4 waliwo abantu abamufunyemu ayina abaana ayina abazzukulu oli myaka 25 muwebuula nze mbeera ku social media okwo nolaba omwana ng'awemula naye nga mwana muto ebigambo byali mu kwogera ebyo mukama nze anko kino kankikugambe bayizo era nga tumaliriza wano waliwo omuntu nga mukama agenda kumuyamba aweze emyaka 7 mwegi lumu abenga atudde ku muddire waka muzzukulu we omwana wa muzzukulu we ajje n'essimu si yenze akutukire wati mu ntebe yeekanga ebigambo bye byayogera emyaka aga abyekange ng'ali bwati mu ntebe atudde akootakoota just ali mu biseera eby'eddembe omuzzukulu wa muzzukulu we ajje n'essimu ng'aseereza bwati kikomewo ono si jajja ajja kutuka bukutusibwa ati naye ng'ekimussa ebigambo byayogera mu myaka 3 ebintu byetwogera wano bisigala mu likodi era bijja kudda ate nze Derrick akwata essimu mutabani we nakola n'ebyo byesimanyi kati Derrick mu omwana we ate yajja kuba kafulu nze tunulira era nze ndoza live ezo olaba sizigendako ndabika ngenda ku yakabaata ne ligo suspect kati ahanze ligo suspect omulaba wa movement omanyi ligo suspect kyokka boy wange nnyo era kizibu nnyo okumala omwezi nga tetwebuuzizzaako waki mutesi yako message ne wa movement obutakkaanya busobola okubeerawo ne tukkaanye obutakkaanya tukkaanye nti suspect kikyotayagala nti kintu gundi kyokke vuganga woolaba naye kintu kuvuma gw'onookwata essimu n'obika kabaka n'ogamba nti baawamba kabaka n'okwata essimu n'odda mu katikkiro n'okwata essimu yo n'okwata akatambi kabaka ke yayogedde n'okwogeza n'akomawo n'okyusa n'ogamba mbaleka akati mulaba empeta eno oli gyayamba ddala nga omutwe gw'omuntu empty head kati baagala kabaka mwange kati n'owulira omuntu omusiru ng'oyo mbeere bulungi basebo ne bannyabo mweraba esula moto twamulanze dda tuba nokusula moto ne basobolera okukomawo mpozi n'abaagala ebyokuzimba tulina Bitus Hardware kakati ate nga nagera ku Bitus Hardware waliwo home plant oba ekigambo kiri muzungu kinsumbwa nyo kiri home plant webkityo nakikola kize nkitegeere batunda mataka namugamba nga kiteeka mu luzungu ne mugamba mulangira ekigambo kino kyozungu kijja kunsumba ndowooza bwe kiri bwe byonna bye mu home plant obeera nga asimbye awakaawo home plan kupulaninga ewakaawo byonna kigwa kyekimu bali oba najjeere eyo batunda ate no bali kiriya kati omala okugula eri home plan ng'ojja mba Bitus Hardware nga gwe bano bagenda bakuzimbira eri Bitus Hardware mba ntegeeza buno obuvubuka obusatu buno obuvubuka obusatu obusula ennyo ebyuma bayimba naye kati ng'omanyi nti okuyimba kwe Uganda bayimba webali awo mumanyi naffe tulina abakulembeze tutunulira ab'enkya tutunulidde nnyo misitali oyo tumulaba ng'omumuli tulaba ng'ettawaaza yaffe mu biti lwaki basebo ne bannyabo bw'omala ogula hardware yange ojja wano kusula moto ng'ogula emmotoka esobola otikasajja ggwe oli kasifu kamisa gw'otegedde ki tesobola kukola kintu ekyo ekiriwa abakole eyo Bitus company eteekeddwa okuba n'omukulembeze naye nga ntwala omukisa guno gwonna okwebaza Azawi yakoze eki
asa ebigambo byayogera gwe tebiwulira anti mubeera mu TikTok live eri balina kye bayita Twitter space oba X space gye badiscassingira ensonga zaabwe naye yavuddeyo n'acomplaininga naddala ku bayimbi nga bwe batuuka okukola concert bagenda wa Kiseka bayita mu Kisenyi bayita wa abantu abo bakole naye ng'abantu bwe batuuka bwe babeetaagira oba ku nsonga ezibaluma nabo bayimirire wamu nabo ng'abayimbi beesulira gwa naggamba for example kigenda mu maaso obudde buno abantu bagamba enguzi buli muntu yenna akyogerako abayimbi basirise ate naddala ye balowooza nno balina era asawo yadde apostinga ebyokwekalakasa nga swangs ebijjayo wabirabyeko nga waposti nga swangs webijjayo waposti nga swangs webijjayo era voice note ye badde badiscassinga abaana ba recordings katambula nnyo obudde buno n'agamba abayimbi temusirika ng'abantu waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga nga mwenna kibakwatira ekizibu ekiro kyoyinza kyotabanenyezako omanyi anko ebyobufuzi n'obiraba bibi nze nkubuulira okuwagira gavumenti eri mu buyinza abantu bakukyawa kyenjagala omanye kati okuba gavumenti okuwagira Bobi Wine kyabulabe gavumenti ekubaninga kati omuntu agenda n'abeeraawo neyesigaliza endowooza ye n'alumizibwa n'olwokuba nti alina erinnya gwe ssaawa ya leero minisita ly'okukwata n'akola posti tikya tugere tukwekalakasi mwe mukeerawo genda kumuggyako interview wadde otegeeza ki okitegedde bulungi kati azawe point ye naye entuufu naye ndo kye tuyinza okukola kiyinza okugamba azawe ogaye badiscassingira wa osobola okunteekayo bakola voice note oba typing of typings babeeranga nga boolaba live nga TikTok live kubanga azawe nandibadde mumugamba kati wona aba ogenzeyo mugambe eno endowooza yange abayimbi batusupporting balowooza nti tuli mu lutalo batuwenga buwisere nga bazituweera bbali ffe batalina manya ffe tukuma omuliro lwakubeera mbagenda okuma omuliro nze nja kubeera mabega mwenja kunkulembera era nze nja kuzuwa n'abaana abakulembedde mbatali